Udalwa zamu katika kampuni udalwa medi abetegesa okujja ku mukolo guno kampuni engalo ez'amaanyi n'akalwa oludda olwo lwokka. Abagenyi tebatuswaza kampuni engalo ez'amaanyi n'akalulu ulira endulu etali mulooni. Naka mukube engalo benna kulembedde nateeseteese oluwombo lw'enseenene kubanga tuli mu sizoni yaazo ate no teriyo bazeddira mukube engalo ez'amaanyi nateeseteese oluwombo lw'ensolosozi taata mulungi kweteeka na bino ebyabulijjo ebibeera waka nnyama nkoko biki kubanga wano olujjaho ebiri kati mu kaseera nga kano nkuwa eki kwagala okutandikira mazima nsinga kwesunga luwombo lwa nsolosozi lwaki anti ziruma atudde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lwakuba nti omulembe bagukubye obwavu kati awo singa mwana wange batandika kuwa ssente naye omulembe gwavuwadde nnyo. Sanyisa okubalako basebo bawulira bibyo tunaabalaba engabula. Sanyisa okubalako banyabo abanakuddamu nti abakyala baveeko wuliriza bigambo byange gwe muwala njala mbulira omulimu bwe gugenze teri mukyala ayinza kuddamu mukyala munne nga amusinga ennyambala bwe kiri ekyo kiri kulikodde era kasitabeera nga amusinga ogenda okulaba nga aluma amannyo aluma emba baveeko njala kumanya omulimu gugenze gutya muwala wange. taata mbadde nsaba impeya tukulembedde mumpeere atwala ipoota namutayiika kasitaita mbyangunga abalonda sipiika omupya. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sokodde musalaamu nga bwenzija yangu waddamu ddala. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi muwala wange tokoowa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nalowooza no tunasiba kwekyo wa alaikum assalamu wa rahmatullahi atera okuggwamu zesse bintu. Muwala wange amambulira musawo yakulidde banno ate obutonde bw'omukyala awo abadde ajja tola salaamu paka kulabanga akalira balipoota kakati taata mpulira bibyo mwe tugemye bonna bonna ye abasinga babadde balamu naye tusanzeemu abalwadde babiri baliwa omu tugezezaako mujjanjaba nga tumuwa toktok microdose toktok lindamu bino byendaba ku gundi ku TV yange bitokotoko microdose ndowooza abange mukubire muwala wange engalo ez'amaanyi omusawo genda mu maaso. Omulala taata ye ngenza omupimako nkozeseza ka stethoscope kani kireke tokiddamu kindi bw'omaze oteekako masiini eyo genza ekkebera ng'omutima gukuba gutya gukuba zazazamu okusiza ku masiini eri ekizakiti legenda mu maaso obulwadde bupya yes tubusanza wali kalyango ku masjidi ye mpulira bibyo muwala ne mu referring ewa Dr. Zam omulifalize Homeland
Homeland kati abakitegedde kwempulira engalo ez'amaanyi. Watandikidde Sudan n'olwoka ojja ng'osembera? Waliwo Katunnombo obutebe buli waggulu. Waliwo Katunnombo? Obutebe buli waggulu. Aboogeza eggulu lyammwe ettono. Waliwo Katunnombo. Kati obutebe buli waggulu. Wali bafukamidde olabanga bali ku butebe. Naye nga basse. Bafukamidde ate mulimu abawanvu ennyo. Era dde bamaama. Ekyo kye bayita obuyinza. Obuyinza. Kasaba babukuwa. Obukozesa. N'ekiba kyetagisa kuteekako omusika n'omusaako. Nga tonnafa. N'okuza birthday n'oga nti TV zikirage. Kale bba mwetuulire maama. Bino bya mukolo. Kati mbalaga twagala okusasa okutandikira wano. Taata mulungi. Okudda wano. Taata. Y'emmeeza entukuvu. Wow. Ey'amaka gano. Bwe kiri. So se emmeeza entukuvu ey'omu ggulu. Bwe kiri. Byawule. Bwe kiri. Obuyi buli bw'olaba be bagenyi baffe ab'enjawulo mikwano gy'enju eno. Taata. Sajja wa Kabaka kumpewo kwendi kitange. Njagala okukwebaza olw'okujja ku lusozi luno. Taata neyanziza fingers my people. Mwebale kujja. Weewaawo taata. Mbuulira gw'oyise naye. Taata mulungi. Nkubuulira empisa za Medi. Tandika ombuulire bye wayise nabo. Kitange ky'amazima nayise nze ne mwannyinaze. Sokodde waggulu. Ekyo kye nkoze. Kye kisoose tokitaddeeko. Somesa eggwanga. Ndi waggulu. Oli waggulu. Omukubire engalo ez'amaanyi. Ekyokubiri. Neesimbye. Kwani? Neesumaalise. Kulanya ibaba amaanyi g'abantu fenna tulane bambyejo kubayewadde okutulwanirira abawejje omugagga ye mugagga nnyo n'omwavu era mwavu nyamma people power walaba ensonga kigambo obwavu njagala okimanyi kyogerwa abakolana kuleka ebyaliwo okubisaanyaawo obwakabaka bwali bwakufuma ng'okubogerako toona ntaana NRM kati yabukomyawo neeyo tiika era ffe tusinga ibaba amaanyi olina
naawe obadde osiibula olina kyewabagambye bwe kiri nti mugenzeewa tugenze eno ebuwassa si weewaawo bwe kiri kankwetera abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ababaleese mbere nga mbasiibula kati kambabuulire bannyabo ne bassebo kubalabira omuntu ayagaliza amaka gano mu kusanyuka nakkuba ngalo nkimanyi tulina ebizibu eby'enjawulo naye tubibikkeko kampulire engalo ez'amaanyi ezigendera ku luyimba n'abaana battuzi bawa amaanyi wamaali ndiyo masabula tugende musajja wa kabaka kyanga mulungi abaana ab'obulenzi bokka watambudde nabo banirize abaana bange abo n'engalo balenzi bokka ab'obulenzi muwulidde bokka baba bakubira engalo mumba mukubira abaana ba taata mu ngalo naddala nga oli wesingo ye nga ova singo kati ekyo kimaze okulanga okumanya abava essingo olinayo bameka ekitange ekyabaziba eriyo abava essingo eriyo abava n'ebuziga byanjawulo nebamalira ku mutala gomba njala abava ebuziga kambawulire engalo z'abalenzi abava ebuziga abalenzi abava ebuziga mupe engalo ez'amanyi taata bawulire ebuziga bangi ku bisingo ate abava eggomba era abava eggomba mupe engalo taata nga balenzi nga bava gomba ninamukaloni omulenzi oli nga oli toka omuze waggulu oli kale ono ekirabo kyenkuwadde Allah kyagaba kati ayisemu nze okuwa nze taata w'enju eno ate tofa kubiddako nze ebiddako kataseewo njagala gwe njagala olonde mwogu Allah bwagwogamba nti ono yetegese muziba kibaakayibalindimu teekayo wa tayimu wetegereza linda mugwalunze mukwate musembeze wali eri kwate ku mukono omusse wano musembeze Allahu akbar linda naye taata abantu benkanya poliisi eriwa kozi olonze oli mukwate ku mukono muwala wange nawe ogenda ne tuli ku kibanda lindamu wano we tuli teri musajja ali beautiful bwekiri buli musajja alina kubeera handsome ng'alina okuba nekyalina ng'akijja mu nsawo n'akiwa omukyala alimba akayimba ako agende mu nsawo agende mu kooti asime bwalonze okakasa nti mwetegereza okudda ng'ondooleko obuzibu nga batabu olengala kitegende kubengereza amaanyi
bajja mwepe omusajja wa kabaka sanga mulungi tenaweerera ndiisa bulungi omwana ali omubi omulabira ku bagenyi nga bakyadde endigira y'ogiraba mpaka twawulire omwana ali amatooke kwoyo ali obukupa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وفيه بركة الله. Sajja wa kabaka omutambuze kubuli ogonda nnyo gy'oli nti n'ekabuto bw'oba bwembeera munnange kaba mpita mwogeza simbo aliwa nze mwennyini bakuwulira ku mitale endanga okomawo kati naye olwokuba oli ku bugenyi nsimbire abaana bange era ali ku bugenyi n'oba wamuze mubi omulaba bansiibulire ekyakolese gwe tikatikapu sukulaname mu ntebe ama omukolo gugusente bwegito bwe giba eriyo abatona switi ogwa medisi gwa bulabirwamu lwaki atonyi ekyo ogw'okugisoma n'okugitegeera gwammwe byagugwa gukoze abange mukubire mmete engalo ez'amaanyi okunoonya okumanya ndetera abalenzi ekilabu kyekyo nga biranga kikwafu mwetambulire Silivia mazima ugenda kunzita naye bali katonda yakutondera nze ng'ekitoke wateekako teno abaana bange abalenzi mwekyakalire mwabo obalabye obalaba obalanga ki abo bateekaawo omulungi bano baana bange ba bulenzi omukolo guno gubawuubye njagala onkolera ekintu kimu etaata nze ogwange ntadde ennume weguli olinayo kyerudde eyo taata abaana b'obuwala bali buyi buno njagala oletera abaana b'obuwala bajje eri abaana bange bano ab'obulenzi kubanga ekyamazima twasiima enju yammwe tetwagala kubeera nga tuzaala medi yekka akiwulidde dda waggulu Uganda bwe yakola yaliko tannaba nakomawo abaana abalenzi eno ddiiru yamu bali abaana b'obuwala bagenda kujja mwefule nga batabiriiko bwe bajja bakona ku nkono ogusooka tokyuka bakonako ogwokubiri kyuka mwehaaga twala mu boys court okusasula kwange bukiwulidde temunswaza
Abawala mukone ku nkoona abalenzi nga bwe nabagambye. Ono akoona ngolo. Namugambye ebiri naye obwangu bwalina mutabani wange. Talinze bwakobere si kulwanga yeekuba. Kati buli muwala siba kugwofunye sibako. Abalenzi mugire emikono bwe muti mubanga. Aha babasibe. Babasibeko. Sabyuma Samuziro naye taata bangi twagala tubenerenkanya. Eriyo omwana akusala amagenda n'amadda. Laba omwana omulenzi owokubiri ng'ovudde ekyemmanga. Muwala amutone. Omuwala amuwadde nja kumulaba. Naye ne gwe basiba ayagala. Yeeteeseteese olweteekateeka. Ekyo kye bayita okwetega. Bannange. Omulenzi yeeteze. Mukolo gumuwubye netayinza kuviiramu awo. Linda vaayo gwe oviiriddemu awo vaawo. Amba kati njagala batabani bange mukyuke mutunula eno gye ndi buli omu negwofunye. Katumwa abange engalo. Abange taata mutunulire mutabani wammwe. Lindamu. Muwala weetegese ogenda n'ono. Wangi? Naye taata. Ndowooza mulabye banna. Teba kalulu kato. Banna. Naawe yitawo. Kale abaana b'okuwala baguka wajiika tumala nabo okudda obungi. Batwale. Babeera kale tuviiriddemu awo. Kote bukuwuumidde bwereere. Omanyi twogera kafukunyanga akagula mukono. Bwe guli. Tuyinza okudda kuno nakuli ngulina ensonga eya poliisi. Kitange ekyamazima onkoze obulungi obutagambika ekyo bw'okisiinyizaako. Olina ensonga eya poliisi Makamu. Kkiriza nve muzaamugula taata nzire waggulu. Sooka Jalo yatule olina ensonga eya poliisi. bwe guli kitange. Abange omwana agamba alina ensonga eya muleese Makamu eyawukana ku zaasoose obweta zetuliko. Kiba kiri? Bwe kiri. Omwana mukubire engalo ez'amaanyi kubanga ekyamazima omuntu alina ensonga yakyalika. Bwe kiri. Osaba ki mu kaseera kano? Okusooka alhamdulillahi alladhi hadaana ila alkhayra wa ataana an sharri. Huwa Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nura thumma alladhi kafaru bi rabbihim ya'dilun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kitange mulungi kkiriza mpulira bibibe nakulembedde musooke mugatengaleza amaanyi mwebaze taata. Kati nno ndinda mbwe banneebaza tebeebaza nze nzekka olwa beebaza nammwe namwe mukubengaleza amaanyi kubanga ekyamazima batebaliza wamu. Ndina museeka jangu seeka soko gye jangu kutume njekita seeka oli jangu njagala ndetera ekirabo bw'obanga ddala wazze ku mukolo gwe weekakasa ono mumpeera ekirabo. Yimirira mumpeera ekirabo. Jangu gwe gwe natumye. Ekisabo kiteeke wali. Mumpeera ekirabo. Oyagala kusima nte ku gaali. Twalira taata oli ekirabo. Kitange ekyamazima omwana w'obulenzi nga bwaleeta ekirabo. Tulina ensonga eyatuleese ne tujja nga tutindigga. Kitange ekyamazima nga tutebateba ne tutinattina ne tusiyaguka eggendo. Mpulira bibyo okuva gye twavudde kitange ne tuyita ku miseetwe ne tuyita ku buwomba mumpere kitange ne tuyita ku busozi. Mpulira bibyo ne tutuuka ku mutala guno lubiika nnyingi ne tuziyitako. Taata ekiwejjowejjo mu lujaalo luno abange mukubenga bayise wangi ne batuuka wano buyisi bw'omu nsega y'ebika. Muto wange jjangu tugende mu maaso ga taata ensonga tugitwala ekyanja mu Kampala. Naawe mwanyinaze tewasigala mu ntebe ng'otudde wajja ne mumbugiriza nze nesigala wakati nga lulimi nga bwe tugende wa taata ensonga okujanja. Kitange ekyamazima ensonga yatulese ya Simba. Kitange ekyamazima ensonga yatulese ya Nnono. Kitange ekyamazima ensonga yatulese ya Buwangwa. Kitange ekyamazima ensonga yatulese teriko mukataga wadde enjoboobe.
ekituufu kiri nti ensonga ndoope wasenge Namayumba abange ensonga ndoope Namayumba kubengaleza amaanyi emyaka 18 nga bano bendabye okubudde bakira bajja tubuuzaako n'abasingako awo kitange ekyamazima tulina omwana omusale nanyini nsonga fe abalala kwe twajjidde senga teyabadde ye fenno tetwali badde wano mwanyina zisembera wano ate njagala okutegeeza tuli mu maaso g'abakulu ate nze gwe mulaba enkola kyokola wulira sigala ekyesimba batendereza sajja wa Kabaka Ssuubi nze gwe mulaba ngoba nali ngobyeko n'abantu nammwe nsobola obbagoba era olina obuyinza munnange nkambuwala genda mu maaso akkiriza nkutegeeze akati nno gwe bw'omala okwekakasa nti oli solide otugogo bagenda okussaako waya amasannyalaze gaake wano nawe sigala nga weesimbye ku bakulu kitange ekyamazima akkiriza kinange nzike kuwa emmamba ngamba kitaka kitange ensonga eyatuleese enkulu ezitowanga byenda n'agula hafu asaba ekyenkata neweebuuza kyagenda okwetikka nga kyogamba n'ebyendamba ebyo nze sibimanyize kubanga sibirya genda mu maaso mumukubire engalo ez'amaanyi kitange ekyamazima akkiriza mpuliraliyo ensonga yaffe ndoope wasenga twagimanya senga naabanjula senga naabanguya nsonga ki erinnya lyatayagala kuwulira liriwa erya naabalwisa mugombolola naabeegaana omuluka neebuzaabuza ekyamazima mpuliraliyo tulituuka wano nekutegeeza ebigambo ebyo gwolina obuyinza obutuma katumu akalyanguza ali entunzi namuyita enguzi yo bagitongoza olw'okubeera nno nti omulenzi gwe nakulembedde Medi akkiririza mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kkiriza nesigabe ku byawandiikibwa bigamba ki omubaka oli mumanyi omubaka mu hadithi etaliimu kubuusabuusa yagamba ki audhu billahi min ashaitani rrajim nti annikahu min sunnati okuwasa n'okufumbirwa kitundu ku nkola yange faman raghaba an sunnati falaisa minni okuwasa n'okufumbirwa kitundu ku nkola yange abanga omwana mukubire engalo ez'amaanyi mumanyi faman raghaba an sunnati omuntu ayawukana ku nkola yange falaisa minni aba avudde mu kibiina kyange naffe bwe tuva ku ekyo kyeyalagira tuba tuvudde ku ki ku nkola y'omubaka kyova osaba ki n'agamba nti maya ashara shababi abange babavubuka mmwe man istatwa'a minkum libata abanga afunye obusobozi mu mmwe afunye ki obusobozi mu mmwe mukubire engalo ez'amaanyi olw'obusobozi atalina busobozi takola ki abanga afunye obusobozi mu mmwe yaba akola ki fatazawaji abeerenga awasa alina ki maya ashara shababi abange mmwe bavubuka mmwe abavubuka bamedi abavubuka baani bamedi kati medi engeri gy'omuyita omuvubuka mu myaka 2 ng'atute muwala wange nti manistatwa'a minkum libata mpuliraliyo abanga afunye obusobozi mu mmwe abeere ng'agira ki awasa fa innahuma olw'okubanga mazima ddala okuwaza agaddu lilbasari kukkakanya maso kyova olwanzika ng'osaba ki ata bwentyo kyensonga etulese ya mwana omuwala azaamu obuuyi buno ku lwani olw'omwana omulenzi Medi kampulira engalo ez'amaanyi ezisakanya nga mmaliriza ogamba otya olw'okuba nti omukolo n'ab'e Yerusaalemu bazze ye bw'ogenda mu Bayibuli lenda mugimanyi nayo mu kitabo kya Yeremiya agamba ki Yeremiya essula eya 29 soma olunyiriri olw'omukaaga agamba ki nawaga nti mugabenga abaana bammwe abawala okufumbisa abatuuse abo nga batuuse muwasizenga batabani bammwe abakazi nga bwenziza okuwasiza Medi tugambe abakoze eki mugabenga abaana bammwe abawala okufumbirwa tuwasizenga abaana abalenzi abaki abakazi bazalenga kakati nabo obuwala banyabo ne mubeera nga mwazze kutuula awo musiibe awo